Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom abalungi abatulaba era batugoberera njagala okubeera nga mbalamuzaako ate n'okubabuuzaako kansubire nti muli bulungi era nga byonna bimukwasaganya bitambula malidadi sana malidadi kabisa. Nze Deni yabatuusaako ensonga zisemansonga njagala okubanga ate nkutegeeza nti ebifa eno si birungi nnyo nnyini ddala. Omubaka wa Kampala amanyikiddwa nga Shamim Malende twongera okugenda maaso n'okubeera nga tumusabira essaala. Abadde muganzi we Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. badde muganzi we oba omwami we ate amufuukidde ekizibu wuuno ate yeetaddewo okubanga yagala obanga yeegezaamu okumumiza omusu. Omwami ono amanyikiddwa nga Hon Ssebunya yafuukidde Shamim Malende ate ekizibu wetwogerera kaakano bano nno tebakyalima kambugu mu kaseera mpaawo kaaga biviiridde ku ki byonna mbikuleetedde ate ogendagenda maaso n'okuba nga byonna obitegeera oba ng'obimanya bulungi nnyo nnyini ddala. Wuuno nno meja omu atabukidde munnamagye omu atavuddeyo n'atabukira Nakangubi Jennifer Fulfiga nga amutegeeza nti bw'okola entalo n'ozitinkula ku balala zimalirize mu mbeera bwetyo instead of okubeera nga gwefuula okuba ng'oli waggulu w'amateeka. Kaakati nno ono ye agasimbaganye ne General Damulira n'amutegeeza nti nze ekyokubeegattako kyali kyakunoonya mwaganya wensobola batuusirizaako nsonga zange lwaki mutukwatira obwereere ne mutusibako ebisango ebirala. Omwana ono oba omuvubuka ono abadde aterya ntama bw'atyo nno bwamutegeezeza n'ebigambo ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Bo abali ku ludda lwa Malende bakyagenda maaso n'okwoza ku mmunye. Bibadde bitya era kivudde ku ki byonna mbikuleetedde. Yenze Deni yakutuusa ensonga zino zisemansonga n'obwombefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba vidiyo eno sooka ogyempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinoomu. Ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba nga gwe mulundi gwe ogusoose njagala okubeera nga nkusaba muganda wange mwennyinezeko jange ssengange obeere ng'osubscribingako na mu kagambo subscribe bw'omala okone wali eri mu ggulu mu kade okanzigire mu personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mbuuzi zonna ze tukuteerayo. Awo nno wensinzirira otwala akakisa kano okubeebaza mwenna abansabidde essaala ate okubeera nga nsumuuka ku bulwadde obadde buntuwalaganya ennaku zino. So kenfunyemu olungubanguba nenzijjako n'essaawa zino ku mikono ngambye kankomewo ate tukwasaganyeko zino vidiyo gye twasembayo okukola sound yabafuukira ekizibu. Njagala munnange munsaasire ennyo nnyini ddala wabula ate kutegeeza nti wano wetuli wonno we watuufu wabula ebintu bya Honorable Shamim Malende nga tetunnabigendamu njagala nkuwe vidiyo zino bbiri osooka omala oziwuliriza naawe obeeko ky'ozijjamu. Sooka owulirize kano. Naye kati polisi kyevaayo nekwata abavumye Fulfiga abamuwemudde nga ye bwawemula tebamukwata. Ani yabagamba nti president's advisor tebamukwata? Babakwate kasaba nga bwayenyigira mu kubba ettaka nti bwe yenyigira mu kubba ettaka akwatibwe n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Ebibuuzo bineno kino nalw'ensonga abibuuzo obanga yeebuuza ebibuuzo eri bannayuganda bonna ebibuuzo bye tusinga okubeera nga tuweebuuza nti gwani yakugamba nti bw'obeera mu public office nga kati Fulfiga bw'ali mu bwa presidential advisor nti olina vaayo ovume owemule owebuule okakkanye buli muntu. Nedda si bwe kikola. Amateeka gano tegakola ku sayidi emu wabula gakola ku sayidi zonna. Nti gwe bw'oba owagira NRM ne bw'oba owagira FDC oba wagira President Museveni oba wagira General Muhoozi oba wagira ani nedda. Amateeka tegagamba nti vaayo onyegereze owemule ovume abalala oba weebuule wabula amateeka kigagamba nti kola obulungi osasulira bulungi kituufu ekyo kyabuntu bulamu. Ate era gonga amateeka nti bw'okola ensobi regardless of capacity yo
oba olina okuvunaanibwa naye nga yagamba nti kyannaku okubeera nga fulufiga akeera ku makya n'avuma buli omuntu n'amuwebula n'amuteeka wansi kyokka ate n'avaayo nga ye olwomugambako abantu wasiba basibe abalala baabo n'abatuusa ne mu makooti ebigambo ebyo bya General Nariso nga si musanyufu edda akamu n'akeddagala eri abagufudde omugano nga bo bana NRM okubeera nga bakozesa oba obumenyi bw'amateeka ate nga bo bwe bubatuukako bayanguwa okubeera nga baddukira eri amateeka era ono wategeeza nti ab'ebyokwerinda bakole ekisoboka okulaba nga abantu bano eno nabo bakwatibwa basobole okubeera nga bavunaanibwa kubanga amateeka gamu ge bateekamu bali eri nabo bennyini ge mateeka agabafuga teriyo muntu n'omu ali above the law bigambo ebyo bya mukyala amanyikiddwa nga Major General Nariso kankuwa ebigambo bino by'omuvubuka ono nga asinkanye musajja mukulu amanyikiddwa nga General Damulira wuliriza nali ndi unduku sijja kulimba naliko ya nduku naye bankwata bankwatira bigala nate ne bateekako biramu nze yakulira ebipira byayitibwa mukasumi palish ebintu ebyo tukwatiikako emisango tuteekako emisango gye tutakoze lwaki bakuteekako omusango gw'okoze sijja kwogera bingi sijja kutuukaawo wahaza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. omuvubuka ono mu maaso ga Geno yamutegeezezza nti nze nali muno wabula ne bankwatako nti ekisinga okuluma obeera ekisinga okwasiza ddala ennaku kwe kukeera ku makya n'onkwata n'onsiba nga munkwatidde bwerere sina musango kyokka ate ebisango sange ebirala biba mpaatiikako ng'oba oliawo bansiba ku matu ga mbuzi kundiisango era nga gamba nti bananga ebintu bino si birungi mu maaso gaabwe nga bw'otunula katambi ako ne baseka bino ebintu bye bakola ebirumya abaana bannayuganda bannange bakama baffe njagala okubategeeza ebigambo bino wammanga nti abaana bano be mutulugunya be bazannya n'abaana bammwe be basiiba n'abaana bammwe era abaana bano be bamu abali mu makomera gano abaana be baleka eka ze famire ezikaaba ze zigenda okubeera ne bazzukulu bammwe nejjukiramuko nti waliwo akaseera nga oli out of office gwe kintu kino kigenda kubeerera kitya era singa olunaku lukya noba nga naawe bakwogerako mu history nti eno gavumenti yaliwo nti gundi yaliwo gwolowooza famire yagenda kubeera luddawa oba ogitadde mu matigga g'enkana gatya obanga agitadde mu position ew'okubeera nga nayo esasulira ku ebyo gwe taata bye wagenda mu maaso n'okubeera nga ate okola anyway ebya Honorable Shamim Malende si birungi ono n'agamba nti bayawukanye ne Bbawe ne mu kwawukana ne Bbawe agenda maaso n'okubeera nga amutiisatiisa n'okubeera nga amukolako obulumbaganyi ono yakutte n'atwala emmotoka ye n'agenda maaso n'okuba nga atwala emmotoka ekika kya Super Custom n'agattako Harrier n'agattako okumutwalako accounts ze zonna eza social media era nga buli ekiri ku mikutu egyo Shamim Malende agamba omukulu si yabirinako obuvunaanyizibwa bino nno byazze bitya wuliriza gwe omwana ow'obuwala alina ebirooto eby'amaanyi ng'oyinamuko kasente akatini ng'okyadeetinga omuvubuka oba oliawo aliko mu mbeera embi sooka owulirize ebigambo bya Malende. Okubanga neetondera abagoberezi bange bonna Shamim Malende okuba nti awantu awasinga awamu naddala ku social media temukyandaba kubanga sikyalina wenteeka mirimu gyange peegi yange eri official eya Shamim Malende ya bluti yawambibwa emmotoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa emmotoka yange Super Custom UBD 850N yawambibwa era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa okunkoleddwako ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabibwa nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira obulumi buno bwonna ne peegi gye nabadde nziguddewo eya Shamim Malende PSQ abantu bange gye mbadde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa
era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwandibwa. Bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange, era ng'essaawa eno ndi mu buwambe. Shamim Malende agamba nti essaawa eno ndi mu buwambe. Ebintu bino byonna bintuusiddwako oyo gwe nalaga ensi nti ye munnange, oyo gwe mpita mukwano gwange, gwe mbadde mpita ng'omwami wange, kaakati ku kaseera kano yantuusizza awo. Bwe mpulidde ebigambo bya Shamim Malende nenzijukira ekigambo abaana kye batera okukozesa ebiseera bino nti omusajja tomweyalira n'omwebikka. Ne ŋŋamba kyokka ng'ate nange ndi musajja. Ne mpuliramu ennaku ey'ekika ekyenjawulo. Awo ne nkubyamu akafaananyi nti watya ng'abadde mwannyinaze nga sinnabayimirira ku sayidi ya musajja naye ate singa aba mwannyoko nga gwe bayisira mu mbeera bw'eti. Kino nno kiddayo wali eri. Omwami ono abadde bba wa Hon Shamim Malende amanyikiddwa nga Ssebunya Andrew. Ssebunya Andrew ono nkikakasa nti kiteeberezebwa okuba nga nti yasiraamuka ku lwa Shamim ono kuba owulira n'erinnya Andrew lyeno. Era omwami ono ali mu kusoma mateeka ku IU University wali ekibuli. Kakati Shamim nope emwesiga amaze amateeka ge as an advocate ng'akola obutaweera n'agamba nti ndiwo okuyimirira n'abo abanyigirizibwa. Omuvubuka ono nga mukwano gwa mubadde ku lusegere yatuuka akaseera n'amuganza n'afuuka munne ne baba n'ebirooto bingi era nga mu mbeera yonna n'ey'obulwadde bagenze mu malwaliro yonna nga batambula bonna. Wabula mbu ku lw'omuntu okuba nga yeenoonyeza ebibye, Shamim yatuuka akaseera n'alaba nga embeera z'omukulu tezitegerekeka. N'atandika okubeera nga ebintu ebimuwa bimuwambako. Wuuyo avudde ku biwandiiko ng'atuuse ne ku mamotoka. Era okusinziira ku Shamim Malende agamba nti ono n'emmotoka zange yazitwala, emmotoka 2 namba yazimujjako, okuli Harrier okuli Super Custom. Eno nno Super Custom y'emmotoka basinga gye mubadde mulaba ng'egoberera Shamim Malende etambulirako abaana baabo amawulire. Eyo nno omukulu yagitutte. Takomyawo kwe kumuteerako obubaka obumutiisatiisa era obulaganga bwajja okubeera ng'asaanyaawo obulamu bwe. Era omukulu ono ng'eyatutte emikutu gye egya social media yatandise dda n'okuteekako obubaka obw'enjawulo. Wuuno yavaayo okuka emabega wano n'agamba, fellow countrymen and fans, I regret to inform you that my relationship is over. There is no more Pulse King for me. Ebyo nno bigambo byonna ng'omukulu byawandiika era okusinziira ku Facebook page y'omubaka Shamim Malende kw'oteeka omukutu gwo gwa X ne TikTok, egyo gyonna giri mu mikono gy'omwami ono amanyikiddwa nga Ssebunya. Ebigambo bino Shamim Malende wakati mu maziga mu nnaku ey'ekika ekya waggulu avuddeyo n'abyogera. Kaakati gw'omulungi angoberera oba andaba akadde kano olowooza ki ku nsonga eyo? Abaana ab'obuwala twetegerezenga nnyo bantu ki betuwa obulamu bwaffe. Before committing yourself to someone
sooka omale okumutegeera oluusi ebigendererwa bye tebiba birungi. Era abawagizi ba Shamim bangi batandise dde okugakaaba. Naye sooka owulirize ebigambo bya Shamim wano. Emmotoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa. Emmotoka yange Super Custom UBD 855N yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa okunkoleddwako, ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabirwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna ne peegi gye nabadde nziguddewo eya Shamim Malende ESQ, abantu bange gye badde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa. Era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube, ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwambibwa. Ebyo bigambo bya Shamim Malende eri okutiisibwatiisibwa kwayitamu, era embeera si yakusaaga yadde akamu n'akeddagala eri omubaka wa Kampala omukyala Shamim Malende. Kano nno kaba kaseera kakusomozebwa, era waliwo bingi ebibadde bibungezebwa nti Shamim Malende abadde atuuse nga n'enkolagana oba oliawo ne bakama be ku kitebe ntini, nti olw'ensonga ebiseera ebisinga essimu zibadde nga zijja ez'omugaso ng'omwami azituga, kyentegeeza nga azinyigako wali n'agamba era nti omwami ono abadde akoze kinene nnyo nnyini ddala mu kubanga atakariya ya Honorable Shamim Malende. Kati wano mu kaseera kalimu akaakalulu bw'oba ddala ne munnongo omwagala wano ewatuufu wandibadde oyimirira naye, naye unfortunately ke kaseera omwami kaviriddeyo n'amulaga nti ye kyayagala kirala ne Malende kya offeringa kirala. Baganda bange tuwesabire. Kati nno bafaani be uno Katongole Julius ono yanoonya n'emikono gye bannakampala bali bagamba nti Shamim Malende akomewo ali mu maziga. Tunuulira olabe. Sizaako mwenna bannayuganda mulidde amawulire agali ku Honorable Shamim Malende mama Kampala. Ebigenda maaso mubiraba, tools of work zaatwaliddwa, page zaatwaliddwa. Ensonga eno tukimanyi tuli mu system ya nakyemalira Yoweri Museveni. Shamim Malende mulaba engeri gye yagenda n'alwalamu. Shamim Malende n'abonyaabonyezebwa buli kimu. Kwa ye Yoweri Museveni buli lw'oyimira okumulwanyisa ayingirira famire, ayingirira buli kimu. Naddala mu kaseera kana kali crucial n'aleetawo buli mbeera. Nenja agumya bannakampala ne bannayuganda. Ombaka Shamim Malende twamulonda tumwagala. Tetwamulonda nti olw'okuba ali bw'ati Malende guma. Malende embeera gy'oyitamu guma, abannakampala bakwagala. Tewali kigenda kukakanya. Museveni ayingirya zi famire. Twalaba mufumu wa Segirinya. Segirinya bayita mu bantu be ne bakola byonna bye bakoze paka mutuusa mu ttaka. Honorable Shamim Malende abantu bakwagala. Honorable Shamim Malende embeera gy'oyitamu mukwano gwange nkimanyi esobola otuukawo. Tewali muntu w'amaanyi Museveni gw'atasobola kugamba tukoze tutya okupenetratinga tumumaliriza agende mu ttaka. Shamim Malende kugamba uliriza ebigambo bino bannakampala balonda Shamim Malende tebamulonda na muntu yekka, muntu yenna. Era abantu bakwagala nga ggwe. Oba ogenda tambulira kaboda ng'emmotoka zaagenze, tojja tambulira kaboda tugende tugire abasibe mu kkomera. Shamim Malende tewali kintu kisobola kuteeka mu ttaka. Era Yoweri Museveni Ebyo bigambo bya Julius Katongole omu ku abo abali ku lusegere lwa Shamim Malende
omwami ono nakolako ko interview naye amanyikiddwa nga Ssebunya Andrew Bbawe Ssebunya Malende. I think it was last week. Era nina ekintu kye nalaba ng'abafumbo ababiri. In most cases omukyala yenna bw'aba atambula abulira ku mwami we namugamba omanyi mukwano ngenda wano. But Shamim yafuluma mu nnyumba n'alinnya emmotoka n'atambula n'agenda. Naye nga mu kugenda tazze nawe mu kaseera ako we twali tuli ne Bbawe. Era nga Shamim Malende ono bwe namutunuulira bwe nti ng'alabika ng'omugonvu ne mubuuza Honorable Bbawe ali bulungi? Ne Malende naye alazeewa nti ekituufu kibuli nti simanyiwa gy'akoze eki gy'alaze. Then let alone nendaba ku status ze ng'agamba ng'alina waabaddeko mu nkaayana z'abantu ez'ettaka z'abadde agonjoola. So ng'omwami alabika okuba nga takyali responsible enough eri mukyala we. Ate era teri kintu kisinga kuluma ng'omukyala ng'alina high profile okusinga ku musajja. So abaana abo buwala kyamazima amatuufu ng'ambe nti buli mukyala asaana okufuna omwami ali mu profile mujyamu oba eri wagguluko gwe wamma ki kyolowooza. Ne ffenna mikwano gyo Shamim Malende, bannamawulire, bannayuganda bonna otwaliza wamu tukusabira era tusaba omutonzi akuseeko olugolo olw'obukuumi embeera eno ogiyitemu. Ate wabula ate ffe tetusanyukira nnyo mu kwawukana naddala abantu nga babadde bafumbo, wabula tusanyukira wamu n'abo abaddiŋŋanye ewamu ne bagonjoola ensonga eziba tezitambula bulungi. Honorable Shamim Malende, essala zaffe ozirina era tukugumye era tusaba omutonzi akugumye osobole okuba nga kino ky'olimu leero okivvuunuka, kuba ne bannakampala bakwetaaga ne bannayuganda bangi abavundira mu makomera bw'obadde oyamba abakwetaaga essaawa eno nga tebeetaaga kintu kirala kyonna kikufrustratinga. Kale n'olw'ebigambo ebyo Mukama akutuyambire akujjulule mu mbeera oba akujje mu mbeera eno ate ey'okugezesebwa efaanana bw'etyo. Banywanyi munzikirize mbatere wano yenzedde ne tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom omukotu Semakutu ogukuwa ensonga z'Ssemasonga. Tukusiikane mu mboozi endala mpitirivu twakomyewo ate tujja bbawa waaka. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.